Yesete Buhabulwa ali mu nnaku ze ezisembayo. Bukyanga bannayuganda bamwekubako, bukyanga bannamuganda bamugamba, bukyanga bannayuganda bamubuulira ekituufu n'ali mu kikolako nga bw'akyalina okukikolako. Akadde kaweddeyo amaaso gamukanuse ebintu Museveni bimusobedde anoonya ekyokuddako ng'ate takiraba. Atunuulidde olugendo lwe olw'okufa ate era ng'atunuulidde ne waki kigenda okuddako kubanga eggwanga lyo lirabika nga limulemeredde. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti bannayuganda tulabika nga tugenda ku wiini yaffe era tulabika nga obulamu bwaffe bugenda tambulira ddala obw'enjawulo era tugenda kufuna ekyo ekituufu kye tulina okufuna. Tumaze akabanga akawerako nga tugamba omukulu ono nti akadde ke kano, mukulu weewumuzeeko, mukulu ddako ebbali, ng'omukulu ebigambo atulaba ng'abasiru era ng'ebigambo tabiwulira. Naye bwe tutuuse kati nga bannayuganda bategedde amazima nga naye ategedde nti kati ensi yankooye, ensi yantuuse, sirina kyakukola, sirina kyakuddako okuggyako okwekwata obukulembeze n'embuwa bannansi ababuyaayaanira ababukolako nga bwe bulina okukolako nga solution yokka gy'alina. Mwami Buhabulwa amaze nakkiriza ekituufu era agenda kukwata obukulembeze bw'abantu abo baddize. Weewaawo, amiina. Bazimbye ku nsozi waggulu. Ffe bannayuganda batuteeka mu kampu. Zino kampu si z'ababundabunda nti abaava e Congo. Ugandanizi. We baleeta abantu baffe embeera mbi. Abo bagisu. Kubanga mujagamba nti abanyankole baabuliramu abanyarwanda. Bo tuleme basaasira. Kuba abanyankole tubasaasira katono bo bakkiriza. Bo ne babuliramu abanyarwanda. Naye bano bagisu. Abo bagisu. Abo bannayuganda. Typical Ugandanizi bali mu kampu. Kitandika mpola ng'ekyokusaaga naye Museveni gy'atutwala amanyiyo. Bibeera ng'ebyokusaaga bwe bityo olabanga nakyo disaster. Olabanga nakyo calamity. Olabanga ebiri nakyo. Naye babibala bulungi ne bamanya. Kino bwe kinaabaawo tutandikira ku ekyo tukole kino. Kati gavumenti etuyamba ki? Enguudo si nnime, amalwaliro temuliimu madagala, tewali kiriwo. Gavumenti kyerina okukola wabula byaliko byakola bye bitalina makulu. Mbu yawadde abaana baffe empeke ku masomero, empeke za deworming. Gavumenti erina budget ey'okudeworminga abaana baffe bonna mbwe era abalumirirwa nnyo adeworminga abaana bammwe kuki ng'abazadde abawa emisolo bali bati. Bano bannayuganda. Eyo enkambi ya bannayuganda mu kyasa kino. We baleeta abantu baffe. Bulugunya. Ndowooza mulabye ezo kampu ze babeeramu bakazi batu ne basajja batu. Abo bannayuganda batata ne bamaama. Famire z'abatata baffe ne bamaama baffe. Be bali omwo. Museveni yali tannajja ebimu ku bitundu ebyali ebigagga mu Uganda Ntoloko baali bagagga. Genda osome, genda onoonye ku history wa Ntoloko. Wali abantu be bayita abatuku. Ntoloko baali ng'ente. Ng'osanga omusajja omwavu ku kyalo nga waakiri alinayo ente 3. Omwavu atayogera mu banne waakiri ng'alinayo ente 100. Genda onoonyereze ku bantu be bayita abatuku. Ero olububuto lwonna lwali lugagga. Uganda yali ngagga yonna. Entoloko baali bagagga basajja balunzi. Ntoloko gye nkugamba. Ntoloko gye nkugamba. Yeeno kati be bano abaali abagagga abavundu be bano kati 2019 kuva 2019 raba. All is not well for the residents of Ntoroko district, whose families have been swallowed by Lake Albert waters for close to a year now. Agamawuli ga 2019
Nabbanja bwe bamuwa prime minister n'agenda y'abalabe health centers and local government administration offices, land sites and markets, among others, were all submerged. Olaba amayumba gaabwe bwe gaali. Olaba amayumba gaabwe agagenda bwe gaali. Without basic essentials like latrines and safe water for domestic use, residents are worried that they might be an outbreak of cholera. We lost our chairperson LC3 Kanara, that was by the names of Honorable Biarohanga Muhammad Yusuf, who was buried in Katanga, but before the floods, that was before the floods. But as I speak of now, the whole place is flooded. If they say you go and trace where the chairperson was buried, you cannot trace that area. Nabbanja traveled to the district to assess and strategize on how to assist the affected persons. Imagine raising a child like this. I want to inform my fellow colleagues in cabinet and my fellow colleagues in parliament that these people, they are Ugandans and we must rescue them. Because anything can happen. I don't know how long they can stay like this. And that's why I wanted to use, or I will use the 5 billion. 5 billion. Zero down. See people like this and I will rescue them. Later, and I will the Premier went to Kajweka village, which now is what specially happened? flooded, to interact with the area leadership. The Premier also empowered the affected victims who are having small-scale businesses with some finances. State Minister for Agriculture in charge of fisheries, Ms. Helena Doa, appealed to Premier Nabbanja to intervene and prevail over marine officials to allow fishermen to sail their small boats for the time being as government strategizes for a long-lasting solution. Asking government to Basikavenjo balabye bo balya ku mirambo balya ku bizibu byaffe. the nets 180 nets per boat and then the boat and an engine. Abantu basemye kubakwata ng'abantu tibiri musoro okukwata mpora n'obegesa mpora sekutera Ulira hati olole nyanja kamuke lyerimu hati omuntu alaba nga tukyayambala ne masiki obirabyo. We are requesting with kindness if the government can gazette just 8 square kilometers. The 3 square kilometers will be for the resettlement plan for all these people who are hanging in water. Echo president. Echo sikisobola sagala kwewana. Tumeta angetaka mwabade mwalifuna ruli. And therefore I have directed my sister here Yakun knows namubade mundaba ku TV. Na tubade parliament okulaba nga tubaletera wano eddwaliro Kanala. Eddwaliro sente weziri miliyoni 8. Owulidde? Ngenda okumwewa sente okusinziira ku badonors n'abalala tuzimbe essomero mangu. Owulidde kati essomero gye liri. The affected parishes are Rangara, Rechana, Kanara Town Council and Katanga. The sub-county has a population of about 7,976 persons, with 2,980 households affected. Helen Barbara. Ulira nkulaza ab'entoloko ne nkulaga ab'ebugisu kati laba ab'ekikuube. Bano bonna bannayuganda si babundabunda nti Basudani kati laba ekiri ekikuube. Yalo asatu mbitano muluka bwekyangwali mu district ey'ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakungaanira oluvannyuma lwa ofisa sa minisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balijja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko, endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo.
laba mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisibo mu kitundu ky'Ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube ng'egamba baali esenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubuddamu ery'Ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka ng'etaano egiyise Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. era Sekavenja y'emu yeegendayo ekituli kwetenga ninga ekituli kusaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bigibwa mu constitution nko kweru kugamba kibe nicyo kyabakorwa aba bantu abajoge baraya pulezidenti bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bono bategekwa constitution yankai. N'okutuuka kati bano bakyakonkomalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaaba ge bakomba. Bagamba ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Injara abana basatu bagenze mukugora okana abana bato enjara yakiyeta embeho okurola ebizibu kubiri mbyo tukoraramu nenjura netera musana nigitera batubuulidde nti batuuka n'okunoonya we baziika abantu baabwe balina amayumba gaabwe basula mu bisanja kabuyonjo zibajjirako mu ssabbiiti 2 zokka amazzi ge bakozesa g'ennyamiza n'ebirala bingi. Umwana ko yamazira imyaka 2 umwana yafa naburaho kumuzika ati kwambuziraho kumuzika nagenda kuriya nanka kizira mfumbi ha polisi ko nahikire ha polisi baterera forora yadoho kuzika wano burora na kamera ne burora ko kubiri gembeho yonke ari kutwita omuswija guri kutwita nendya nyonka nyewe tinkora tindima wakora akasente kanampereza omuhogo gwe akananchwera hakachweka nibyo nikuri batuyambe abantu bandi bakubonabona abana bakuti bakagenda kusoma abandi bakuseruswerwa ne bacyali bato ati abakazi bakuzara mu makampa Burundi hamuhanda kandi abandi bakuferwa abantu babuti bayina ho kuzika so tuli mu kizibu ky'amani kandi n'ekyo ka district tuli mu confusion. Abantu bano baali batuuze ku byalo 5 okuli Bukinda 1, Bukinda 2, Bwezibwera A ne B, Chiyora, Nyamigasa A ne B, Rensama, Rembogo, Rensenene, Sinapi, Kabiyirizi, Ngure N B, Kabanena, Nengoma. Kyokka ofiisi ya Ssaabaminisita etubuulidde nti abawera mutwalo ku bano babafunira dde ettaka ku kyalo Kyeya mu muluka ogw'Ekyangwali. Gavumenti eri mu kudiwaminga abaana na kutugulira butimba bwa nsiri. Katugende kugulira eddala. Eggulire eddala ery'olwaleero lirino. Ngenze mu bakitaffe mu Katonda. Ngenze mu bannaddiini. Bannaddiini ekkanisa kye ki?
njagala mulabe eggulire lino. Erisooka lirino. Museveni ayagala abavubuka batandike okwetaba mu mirimu egivaamu ensimbi kibayambeyo okukyusa obulamu bwabwe ko n'okugasa eggwanga lino. Bino pulezidenti yabibagambidde mu lusirika lw'abavubuka olwategekeddwa obusumba obw'ehoima. Okugambye Museveni addukidde mu bannaddiini. Abavubuka abakatuliki babadde hoima mu lusirika olwagendereddwamu okubabangula ku butya bwe bayinza okwejja mu bwavu nga beeyambisa entandikwa entono gye balina nga luno lwategekeddwa obusumba bw'ehoima. Omusumba w'ehoima Bishop Vincent Chirabo agambye nti ekirooto ky'okutegeka olusirika nga luno yakijja ku ye kennyini byayitamu naddala ebyobulimi byafunyemu ensimbi. Mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga abuulidde abavubuka nti keekadde bennyigire mu by'okulima ebivaamu ensimbi kuba kizuuse nga bifuna kiralu. Mbu kizuuse. Laba akatwe, laba akatwe. Ono ababuulidde ku kulimira awafunda nga beeyambisa obugazi obwayiika ennya kyagambye nti akigezezza n'akizuula nga kye kyokka ekigenda okujja abantu mu bwavu. This is commercial agriculture. This byona biri abugeiga obuli mukulisa n'okulima yasamira mu okukola sente. Asabye abakulembeze b'eddiini okubuulira enjiri eyagaza abantu okukola so si kubali owa myoyo gyokka. We thank him, say he's president of Uganda, because what he has done is actually good, because the gesture is that he's still with the youth. We know that this age, the youthful age, is the most productive age. So at least it should be the most productive age. But what we are progressing today is that we are still re-echoing the same message. Abantu abasaba mukenda abakosebwa amataba mu district y'Entoroko. Wamma gwe wulira. Waliwo ebintu okulima Museveni agezaako okutulaga nti ye yavumbudde okulima ku mulembe gwe. Okulima kubaddewo ebbanga lyonna. Okulima mu kyasa kino bajjajja b'abajjajjaffe baalima. Bw'osoma Bayibuli okulunda n'okulima bye byatandika ensi bye batandikirako era Abeli ne Kayini omu mulimi omulala mulunzi kati okulima Museveni si yakuvumbudde wabula bakulaga n'olwaleero mbwe ekiremesezza byonna Museveni akyatusomesa kulima. Omulimu gwa gavumenti kukwatirako balimi ne balima ekyo kisoboka era nkikkiriza. Naye ogwo omulimu Katonda yagutuwa gwa butonde. Essaawa zino mu modern society gavumenti eteekawo obusobozi bwa ebintu ebirala eyo gye yabadde abantu tebalina intaneti. Tekinologi agaba emirimu. Uganda eri wansi Museveni mulabe wa tekinologi. Gavumenti eteekawo bintu abantu ne babiyingiramu. Ekyokulima mbu Museveni akizudde. Mbu omuntu agaggawalira mu kulima nga mu Bayibuli Kayini ne Abeli be babisooka okulima n'okulunda. Lack of knowledge. Museveni talina magezi. Tayinza na kulowooleza ggwanga okyatubulira kulima n'okulunda ebintu Katonda bye yatuwa nga naye mu bakulembeze mubeeramu amagezi naddira abantu n'abawa amagezi ne bageneratingayo ebintu ebirala okusinziira omulembe bwe gugenda gutambula. Kati abantu baffe abasomye technology and what information abantu tebayina network tebayina biki ebya technology e Uganda biri expensive. Omuntu okulaba nga oteeka data ku simu akulabira ddala nga weejalabye
nange yembera nanjiri mu mame ben yagera nagenda ava Kuwait naye ngajja tuba tuli awo twalina mu tawuni we yansanga awo azaawo mu tawuni nangamba njagalawo airtime wa emitwalo 5 nakwatako emitwalo 5 nagula airtime bannange natya nengamba omukazi ayononekedde ebweru emitwalo 5 akawamu nga kapya tekefunyanga namu bannange nakagulamu airtime nagamba kati nze wano mpedde omwana ayonoonye ssente omukazi ayonoonye ssente okimanyi mu bitundu ebimu smartphone kuba kwejalabya nalabako ne Felix Kuraije yayimirira ku TV nagamba Uganda ekulaakulanye buli omu alina smartphone Felix Kuraije nagamba abantu balina smartphone batekako data ne boogera ng'eyo yagiraba nkulaakulana esimu yafuuka paati ku muntu mu nsi eziri modern esimu liiso ku muntu esimu kutu ku muntu esimu oxygeni ku muntu esimu kye kitundu ekirala kati ekiri ku muntu Katonda kyataatondera ku muntu nga kati kyafuuka paati ku muntu era nze ebyo byogamba mbumbunzire Uganda simanyi mbuno okunsiba sibitya ekintu kyentya kwe kumala olunaku nga sina simu mu ngalo yange okumala essaawa eddakiika 2 nga sina simu mu ngalo zange wenti ekisoko kyenneraliikira kye kinnemesa nengamba naye nemmala olunaku nga sina simu esimu kitundu ku muntu kati omuntu atalina smartphone abeera mu nzikiza abeera mu busibe wabula Museveni yakwataganye n'ekkanisa bali mu kulimbalimba abakristaayo mbusa abasumba ye yasoose okuzuula ekyobugagga ekiri mu kulima nga Katonda yakimanya n'agamba Adamu mutakomo mwogenda okujja ekyokulya genda olime wabula Ssaabasumba mu bigambo byatugambye ye yakizudde naye bannange bisajja mmwe abavubuka kati baba balina internet basobola okwekolera ku nsonga zaabwe government erina teekawo internet Uganda yonna ngeri wired nga waliwo free internet waliwo ebitundu nga ne bwoba olina wifi tekola waliwo ebitundu nga ne simu direct ng'okuba M10 to M10 teyitamu to receiving a simu mu Uganda ku mulembe guno ebyo byebintu gavumenti byeyina okukolako waliwo ebitundu nga tebirina mazzi mu Buganda wakati mu Central Region niyaleke Victoria abantu tebalina mazzi Busoga abantu tebalina masannyalaze Busoga nga amabibira amanene gonna gali mu Busoga
Busoga abantu basula mu nzikiza. Wabula Museveni alina guts ezigamba mbu abaana baffe abawa ebiweke ebya deworming. Kati omuzadde akole ki? Nababuuza mukkiriza mutya gavumenti okuleetera tata ne maama ne musula mu katimba gundi aka gavumenti. Mbu gavumenti egaba obutimba bw'ensiri. Ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa kutuwuddiisa nga ngenda mu kigambo kya Katonda. Yino video entutte mu kigambo kya Katonda. Zizino video ezintutte mu kigambo kya Katonda ziri bbiri katuzirabe. Nja zinnyonnyolerera mu Bayibuli wali nga tugenda. Nsoose ne Ssaabasumba Kizito. Ssaabasumba Semwogerere. Shobola eddembe ly'obuntu newankubadde nga bazze balabulwa enfunda eziwerako. Okwogera bino Ssaabasumba abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okujaguza nga giweze emyaka 10 bukya ekereziya ya St. Charles Lwanga Entinda efuuka ekigo. Olwaleero giweze emyaka 10 bukya ekereziya ya St. Charles Lwanga esangibwa Entinda mu Kampala efuulibwa ekigo era nga kubadde kwebaza Katonda kw'ossa okujaganya okuva eri abakkiriza. Wadde ng'obunene bw'ekereziya esangibwa ku kigo kino buwuniikiriza abalabi olw'obungi bw'abakkiriza abeetabye mu kusoma mmisa y'olwaleero, abatesitesi baawaliriziddwa okuteeka weema wabweru kyokka nga nazo tezimala era nga waliwo abalabiddwako nga batudde mu kyangaala. Okunekanekana kw'abakkiriza wamu n'engeri kwaya gy'ebadde ekolobyamu ennyimba nga wamma okakasiza ddala nti St. Charles Lwanga esajja kudde. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya mmisa kino, Ssaabasumba wa Kampala Paul Semwogerere atandise na kusaba abakkiriza okubaako ke bafissa okusobola okudduukirira abo abali mu bwetaavu. Beera omutima omugabi eri bannaffe abanaku bangi batuko abalina ebizibu badaaga ate ffe obuzibu buli wano ali n'abanaku twongera kubona nabo kubakozesa bukozesa nga n'obutono bwe balina tububajjako. Ssaabasumba era asabye abakuumaddembe okukomya okutulugunya abantu ossa okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi naddala mu biseera eby'ennaku enkulu. Nti abantu temubabonyaabonya bakwate na ddembe, temuba kuba bubi, temuba situlugunya eriyo kuba obulungi nga bakutte bakwate ng'abantu. Naye tukyakira abantu newankubadde mukulu yayogera naye owulirayo ebintu ebiga nti bano bamonyaabonya, bano bamulira babagobya emisinde, bano babakutte bano batulugunyiziddwa. Omuggo ogwo ogulaba. Mu myaka 10 ekigo kya St. Charles Lwanga kyazimbye ekizimbe ki Kaloli Lwanga Tower nga kino kyakuvangamu ensimbi ezinayambako mu kuddukanya ekereziya. Myezi 15 tusobodde okuzimba Kaloli Lwanga Towers ku biliyoni 9. Ntuzimba ne Grotto yeriwo wano yokka mu Africa. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu. Eryo eggulire limu. Our new building. From our new building, you can know the men and the boys. Okusinziira ku kizimbe kyaffe ekipya osobola okumanya n'oyawula abasajja ku bavubuka. Studio. You can differentiate osobola okwawula the men and the boys. Watch on the screen. When you search the whole town, bw'onoonya mu kibuga wonna you can know the men and the boys. osobola okwawula abasajja ku bavubuka. Because somebody may shout too much and stand to abuse. Kubanga omuntu ayinza okuleekaana ennyo n'ayimirira n'okuvuma n'avuma. But you can know now naye kati osobola okumanya the men and the boys. abasajja n'abavubuka. So you people don't mind those boys. Abooluganda
temufaayo eri abavubuka abo. So don't mind those boys. Abavubuka abo tebabeeraliikiriza. Ennaku ezo linegwine nabadde siriteeseteese mwalaba Kazimba Mugalu ebbanga lyonna abadde mu mawulire nga kyafuba okutulaga Church House then ne kanisa Cathedral ya All Saints Church n'ennaku ezo baagigulawo ne Museveni bye mbadde ndi mu kunoonya nabadde sibitegeese guni mbijjukiddewo naye sigendagendayo obudde bugenze bano bano nabo batubuulira simanyi bazimbye Kaloli Lwanga Tower oli yaguddewo ekkanisa agamba you can differentiate between the boys and the men. We as a men is as a boys. Now, Ssaabasumba yatuwadde message n'agamba bw'ati bwe muba mubakube bulungi. Waliwo omuntu alina okukubwa era okukuba obulungi kutandikirawa ne kukomawa. Message teyagyeteekedde. Ssaabasumba message teyagyeteekedde weewaawo. Leero ngenda kwogera ku musumba omulungi. Message ya Ssaabasumba wanu teriimu buyinza, teriimu maanyi, teriimu kiragiro. Gano ge mazima. Wakiri nja funza ku birala naye leka njiddemu. Kubanga mujja gamba nti nno oba ndi mu kuwalampa abantu. Labayo. Jiwulire bulungi ntandika oginnyonnyola era omutunuulire mu bigambo by'ayogera. Ssaabasumba abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okujaguza nga bwe giweze emyaka 10 bukya Ekereziya ya St. Charles Lwanga. Omuggo gwakutte mu ngalo gutegeeza buyinza, gutegeeza kusumba. Giweze emyaka 10 ku Ekereziya St. Charles Lwanga esangibwa entinda mu Kampala efuulibwa ekigo era nga kubadde kwebaza Katonda osobola okujaganya okuva eri abakkiriza. Wadde ng'obunene bw'Ekereziya esangibwa ku kigo kino buwuniikiriza abalabi olw'obungi bw'abakkiriza abeetabye mu kusoma mmisa y'olwaleero, abatesitesi baawaliriziddwa okuteeka weema wabweru kyokka nga nazo tezimala era nga waliwo abalabiddwako nga batudde mu kyangaala. Okunekanekana kw'abakkiriza wamu n'engeri kwaya gyebadde ekolobyamu ennyimba nga wamma okakasiza ddala nti St. Charles Lwanga esajja kudde. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya mmisa kino, Ssaabasumba wa Kampala Paul Ssemwogerere atandise na kusaba abakkiriza okubaako ke bafissa okusobola okudduukirira abo abali mu bwetaavu. Ogwo omuggo gutegeeza buyinza n'amaanyi na kusumba. Obuzibu buli wano ali n'abalunaku twongera kubono nabo kubakozesa bukozesa nga n'obutono bwe balina tububajjako. Ssaabasumba era asabye abakuumaddembe okukomya okutulugunya abantu osobola okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi naddala mu biseera eby'ennaku enkulu. Nti abantu tembabonyaabonya mbakwate na ddembe, temuba kuba bubi, temubasitulugunya mukomera nga bakutte bakwate ng'abantu. Naye tukyakira abantu newankubadde mukulu yayogera temubakuba bubi, okuba obulungi kwekubiwa. Bano abamuntu babakubye emisinde, bano babakutte bano. Mu bigambo ebyo owuliramu amaanyi, owuliramu komandi. Ekigo kya St. Charles Lwanga kyazimbye ekizimbe ki Kaloli Lwanga. Ekkanisa mugijjo ku kuzimba ekkanisa Bayibuli gye yabagamba ne mugitwala mu kuzimba ebizimbe. Kazimba Mugalu ali mu kwewaanira mu bizimbe, Kakanda ali mu kwewaanira mu bizimbe, nammwe abano mutubuulira Kaloli Lwanga Tower n'ebizimbe. Katonda tabatumangako kuzimba bizimbe, yabatuma kusumba ndiga ze. Ebizimbe bijja luvannyuma. Ekkanisa eggwawo, ekisibo kya Kristo kiggwawo, gwe mwogera musaaga. Do you know why? Ssaabasumba message teyagyeteekedde era kyova owulira ng'agamba mubakube bulungi.
okukuba obulungi kwekulwa temubakuba bubi nnyo mubakuba mubakube bulungi okukuba obulungi kutandikira wa kukoma wa ani alina okukubwa era okukubwa obulungi kupimibwa kutya kutandikira wa bakuba kukundi bakuba taata waani era maama waani mubakube bulungi ebyo bijja oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo ekimotoka ky'omusajja tosobola kumuwulira bigambo direct omuggo ogwo nemba nga nze ngulina ogwo Ssaabasumba gwalina ogwo omuggo nenzija nagwo mu Kampala weewa Museveni mujjako nabagamba mumpe ekisanja kya myezi 2 mu bwa Ssaabasumba Museveni bw'atavaako nga munzijako weewaawo nsoke ntambula ebisomesa byonna ntuuze enkiiko z'abafaaza kadino ku kadino simanyi bishop ku bishop kisomesa ku kisomesa Ssaabakristo ku Ssaabakristo buli omwosi tuli omukatuliki mu buli kasonda k'eggwanga Uganda tusinkane entebe ku State House gwe mumpe emyezi 2 Museveni n'asigalako weewaawo nga munzijako ogwo omuggo gutegeeza busumba gutegeeza buyinza obuva mu ggulu ogwo omuggo gwe gwayawulamu ennyanja emmyufu